Ekibiina kya National Unity Platform nga kiyita mu mukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayisizza order ng'omukwano gwange ali eyampuliriza, kyayisizza order eri ba MPs bonna bonna abali ku ludda olw'opposition. Order eno yabadde etya era yabadde nsonga ki? Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza ng'owuliriza UG Updates TV nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo. Baganda bange abali e Bulaaya, abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Canada, mwena mbalamusizzaako mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Ngenda ne maaso n'okkubiriza ggwe yenna ali eyo nga tonnaba kuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribing, sharinga, commentinga, likinga. Nagambye nti nno yenna yokka channel esobola okutuusaako information buli nsonda yenna gwe weetaaga ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. So gwe yenna ali eyampuliriza teweerabira nsonga ya kubanga osubscribinga gwe yenna ali eyo. Kaakati ekibiina kya National Unity Platform kituyita NUP nga kikulembeddwamu omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayisizza order eri leader of opposition Joel Sonyonyi ate ng'era ono ye spokesperson wa National Unity Platform ng'ekibiina. Kati omukulembeze wa National Unity Platform yayisizza order eri Joel Sonyonyi ategeeza abo bonna bonna ba MPs abali ku ludda olw'opposition baleme kubeera nga bakiika olutuula olugenda okuba oba baleme kubeera nga bakiika mu East African Interparliamentary Games, emizannyo egigenda mu maaso ezigenda kubeerawo mu mwaka guno. Ba MPs bonna bonna abali mu East African nga bagenda kwetaba mizannyo gino. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti nno yagambye leader of opposition agambe ababaka banne baleme kubeera nga bakiika mu East African Interparliamentary Games. Yabagambye gino emizannyo babeere nga bagisuula mu gguluka. Lwa nsonga ki? Kakati nno leader opposition political party Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyanga akulira ekibiina kya National Unity Platform ffenna tukimanyi, yawadde order ku opposition members bonna mu parliament baleme kubanga bakiika nga banga baparticipatinga mu East African Interparliamentary Games ezigenda okubeerawo mu December omwaka guno 2024. Yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba kino kya bwewusa era kyakubanga bawestinga resources nga boonoona ssente za mubi bwa musolo ye emizannyo gino kyagirabamu. Jjukira nti nno emizannyo gino egya East African Interparliamentary Games zigenda kubanga zitujjira mu Kenya be bahostinze omwaka guno era kye tuyise 14th edition of the Interparliamentary Games. Gigenda kubanga gisobola okukiitibwamu ba members 780 aba parliament twandise ba MPs okwosaako ne ba parliamentary staffs bonna bonna abatuula mu parliament ba staff members na bonna bonna abatuula mu staff members eri mu East African Community countries bonna bonna. Kakati nno omuzannyo guno gugendereddwamu ki? Bagamba bagenda kuba bateekako basobola okuba nga bakola collaboration okwongera ku by'empuliziganya ku networking ne bondi between national legislators. Agamba mbu games zino zigenda kuba nga zisavinga nga platform ey'okuyimusa awareness eri ba citizen aba East African Community
ku interrogation process. Muno mbu nga bayita mu kubanga beenyigira mu byemizannyo mu activities zonna ez'emizannyo. Kino kigenda kuyambako East African Community citizens okubeera nga bakola interrogation process nga bayita mu mizannyo gino oba batya simanyi. Tujjukira nti nno ku 4 September 2024 bammemba ba Parliament abaali mu political divide ne staff of Parliament baabadde bagezaako okuba nga batandise training zaabwe mu mizannyo egy'enjawulo ne mu mpisa egy'enjawulo, ssaako omwo mwe muli omupiira ogw'abasajja, football, netball, volleyball, tag of war, basketball, golf, athletics, omuli ne dart, nga bagezaako okweteekerateekera omuzannyo guno. Newankubadde information yavudde e Makerere e Kavule eri abakulu abatuula mu kibiina kya National Unity Platform ba Leader of Opposition mu Parliament nga bagamba nti order yamaze dda okuba ng'eweebwa okuva eri Party President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tumanyi nga Bobi Wine, ng'awa Leader of Opposition Joel Ssennyonyi asobole okuba ng'ategeeza ba MPs banne abali mu opposition baleme kubeera nga baparticipatinga nga bakiika mu mizannyo gino, kubanga yagamba kuno alabanga it's a wastage of funds, kumala resources za wana ssente za mubi bwa musolo. Soso okuva mu Kavule egamba nti nno Parliament egenda kuba nga eyonoona biliyoni 8 okufacilitatinga abamemba ba Parliament ne ba staff members aba Parliament okusobola okuba nga bakiika nga baparticipatinga mu weeks just bagenda omumala mu muzannyo guno e Mombasa mu Kenya. Agambye ekintu ekyokumala ssente za buwi bw'omusolo era n'agamba nti nno bammembers mwenna bali ku opposition side sibalaba nga mulinnyo ey'ekigeri. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze okulabula. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Ngenda maaso n'okukubiriza gwe atannaakusubscribinga, genda maaso subscribinga, sharinga, commentinga. Kutegeeza nti aba Pure Organic bakutegeeza nti nno olina ekirwadde ekikutawaanya ekya lusaazi, olina ebizimba mu lubuto, bakubireko ku nooti 7 nooti 47 91 7 ne ku nooti 7 8 11 35 97 ojja kuba nga obafuna bulungi nnyo. Bakubireko obategeeze ki ekikutawaanya gwe mukwano gwange. Mwebale nnyo kwekuumira ku Yugi Updates TV. Tukomawo teweerabira ku subscribinga, ku sharinga na ku commentinga yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza. Tubaagala nnyo.